Yo, 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 yo. Yo, mugamba mutya bafani bange mwena. Yo, Rasta Smart nga bulijjo Digital Voice Papa Africa. Ntuse n'akanyomero kagamba nti nno omumanyi n'omuyizi ke kanyomero olwaleero kengenda okuweereza. Kengenda okuwa olwaleero obeeko kyoyiga nekyo wadde tumanyi ku muntu munno. Ffenna tuyina omusaayi gwe gumu era ekitwawula zibeera kala oluusi n'ogamba nti oyo mweru ono muddugavu. Tubyawula olw'okuba kala zaffe za njawulo ne gye tuzaalibwa n'amawanga ge tuvaamu. Omulala n'abeera muzungu, omulala mu China, omulala mu muddugavu oba Mufirika. Mu mawanga ate bwe tujja bwe tutyo ne tubeera nga tugatta mu mawanga nti ono Munyankole, ono Mutoolo, ono Musoga n'omulala Muganda n'ebirala bwe bityo, ono Munyarwanda. Yo yenze mutabani wa Haji Ali Ssemwogerere, muzzukulu wa Sabbane Ssemakula, musajja wa Lugave, era nze Abdul Ssemwogerere. Tebanjogera ebisinga neyogerera. Ntuse n'akanyomero kano bakayita omumanyi n'omuyizi. Obadde tomanyi kibadde tukimanyi, osobola okukimanya olwaleero ku nze oba ku mulala. Bagamba nti eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba. Amukidde mu Luzungu. Nze nno nnyina broken English. Agamba the old man is black sea. Eyo bagye bayita broken English. Siri musajja muyivu nnyo mu English oba mu Luzungu. Era wekiba ekinene nnyo nakoma mu S1. Naye ate mmanyi nnyo okusinga eyasoma. Bagamba amagezi gava mu kuzaalibwa, amasome ne gakwongerwako. Naye bw'oba wazaalibwa ng'oli kisirusiru ne bakusomesa era osigala oli kisirusiru. Okay. Akanyomero kagamba omumanyi n'omuyizi. Ke kanyomero kankenzo okunyonyola olunaku lwaleero nga ntudde wano ku mmeeza yange oba ku ntebe yange wenkunyonyolera. Kaprogramu kano kagamba olunaku olumu abasajja baali babiri nga bonna basuubuzi era nga bonna balekola mu butale bwe tuyita obw'ombuulo. Obutale bw'ombuulo simanyi oba mubumanyi, naye bwe buno obutale obw'omukyalo abaali bakuliddeko mu kyalo ndowooza mukimanyi ebiseera ebisinga. Tubeera n'obutale nti eno ekyamulibwa kaliko ebugomola kaliko egindi. Abantu abo baali bonna nga babeera ku kyalo kyekimu naye nga tebakolagana mu bizinensi era nga beewalana. Bwe baatuuka ekiseera nga buli omu atunda ebya munne, manya buli omu atunda ebibi ebyaza okusuubula, baali batunda ngoye ng'era balinaanaganye emidaala. Baali balinaanaganye emidaala nga bakasitoma bangi nnyo bagula ku buli muntu. Naye ku olwo olunaku olumu ono yatandika okubeera nga awalana munne ng'era asuubira nti yamuloga lwaki ye tatunda. Era yakera ku makya n'amulangira, ondoga, oleeta eddogo, kirabika ondoga. Ne beewalana nnyo. Lwaki bakasitoma abakasitoma bayitawo wano ewange ku mudaala ne bagenda ne bagula ku mulala. Kitegeeza ondoga. Wano mu kifo kyange ejjuzi nasangawo omutwe gw'enkoko. Empalana ebeera nnyingi eyali ebaawudde ebiseera ebyo. Olunaku olumu nga womanyi nti abasuubuzi abo batambulira ku mmotoka ezo ze tuyita zifuso, ezo ze mulaba abasuubuzi abo kwe batambulira ku fuso ezo. Olunaku olumu baatikka ensawo zaabwe oba emigugu gyabwe badde ewaabwe ewaka. Bwe baatuuka okudda ewaabwe ewaka batuuka mu kasenya akamu basanga kafiyu y'ababbi, kye tuyita nti road blocker z'ababbi. Bwe basanga road blocker z'ababbi nga bateze ebiti mu kkubo ne babagamba mwenna muve ku mmotoka. Abasuubuzi baava ku mmotoka bonna ne beeyala wansi ne babagamba mwenna emitwe ku ttaka. Era bwe baamala babagamba buli omu ayogere ssente ze we ziri, atazoogera tugenda kumukuba. Olunaku lwo olwaleero olw'obulamu bwe wano we lukoma, ogenda kufa. Yogera ssente zo we ziri nsobole okubeera ng'owonya obulamu bwo. Ono awalana munne yasituka omulundi gumu n'agamba nti no, nze siina ssente wadde 10 olwaleero lunsaze bakama bange.
ko omusajja n'amugamba singa tukusanga ne ssente ofudde kaabasuubuza abalala bonna bannanga olwaleero olunaku lutusaze mutusaasire ffenna tuviiriddemu awo tetufunye abaguzi tebalabise ko ono awalana munne n'agamba olimba gw'otunze olwaleero miliyoni namba mulogo gwe kaakati obuzibu genda okujja noono n'amugamba naye musajja gwe oli muzibu gwe bw'otunze $50,000 nga nze sigoogedde naawe obadde otunda nga nange ntunda ababbi baakola ekintu kimu baakwatako abantu abo babiri ne babagamba kaakati mwenna babiri mujje ne babakwata ne babakkiriza wansi mu kibira ababbi baalina enteekateeka zaabwe ze tutaamanya oba ze tutasobola kumanya bukodyo bwabwe naye nze obukodyo bwabwe nabutegeera kubanga nafuna sitoola eyo bulungi ng'abo babiri era be bazinyumya ababbi baakwata abantu bano ababiri ne bakkiriza mu kibira ne babagamba kyetugenda okukola mmwe abasigadde singa tukomawo nga ssente temuziina omubbi omu yakwata abo ababiri n'abakkiriza wansi ababbi abalala ne basigala ku bano nga babakuuma bwe babakkiriza wansi eyo ekyaddirira kwali kuwulira miranga mulowooza kiki ekyaliyo wansi eyo emiranga gyavuga nga gy'amaanyi nnyo kwabo ababiri era nga giraajana okulaba okunyolwa okw'amaanyi nnyo okulaga nti bafunye obuzibu awo ekyaddirira kyali kimu ababbi bano baakuba abantu abo empi ez'ejjambiya empi omanye oluyi lwa jjambiya nga baalukubye obulungi owuliranga gye bakutemye omu n'agamba maama onzise n'omulala n'agamba maama onzise ne babasiba bwe baamala ne babasiba emigwa ne babasiba emikono emabega ne babasiba n'emimwa baleke kuddamu kuwaggana ababbi baalina omusaayi nga baguteese mu kibakuli oba kye twaliise ekintu kyabwe kye baategeka baakwata omusaayi ne baguyiwa ku jjambiya ne bagweyiirayiira omubbi n'akomawo nga mukambwe ennyo ng'omusaayi agweyiridde era nga guli ku jjambiya kyeyakola n'agamba bali kyembakoze nammwe kyengenda obbakola mukwate ssente buli omu ayogere gye ziri ngenda kutwala babiri mbateme nga wenkoze bali buli muntu yatandika okugjayo ssente gye yali azikwese ezange ziri mu mugugu ezange ziri zino mukasawo ezange ziri zino ababbi ne bafunamu kye baali baagala nga bafunye ssente empalana y'abali ababiri yasigala mu kibira nga baliyo bokka era ababbi baamala ne basimbula ne bagenda n'abantu ne bavuga emmotoka zaabwe ne bagenda nga bamanyi bababbye bali babasse bagenda okugenda okulipootinga nti bannaffe balabika babattidde mu kibira tusembyeyo okuwulira enduulu egamba nti woowe nfudde bano ababiri baasigala ku mugwa nga naye tebakolagana bonna ababiri bonna babasibye amagulu n'emikono omu ono abadde tawalana munne oba gwe babadde bawalana yeeseetula neyeevulungula mpolampola neyeevulungula paka we yatuuka ku munne owokubiri bwe yatuuka ku munne n'amukuba emigongo bw'ati nga bwe nnyinza okukola bwe nti n'enkuba omugongo n'atandika okusumulula omugwa gwa munne n'asumulula omugwa gwa munne ng'ataasa ono eyabadde amuwalana n'amusumulula omugwa paka we yagumaliriza ogwesumulula n'amugamba nange ensumulula n'ono yakola ekyobuvumu n'amusumulula kuba naye munne amutaasizza n'amusumulula omugwa era n'amusumulula n'emimwa ne bamala ne badduka kiwalazima kuba baali basuubira ndowooza ne bannaabwe eri baabatemyetemye edda badduka kiwalazima ne bagenda nga bayiteeyo mu nsiko paka ate we baatuuka era bagenda beewuunaganya tubadde tufudde ekyo kifunyemu kyakuyiga ki ali awo nze naawe andaba ku Facebook, YouTube, Abdulmulas Uganda ye page yange kujja okuba nga okafunira akanyomero ako ate ku YouTube yange era nga bulijjo ogimanyi Abdulmulas officially YouTube yange era kujja okukafunira ekyokuyiga kigamba nti nno
ku nsi tubeerako nga tuli bantu era nga tugatta emisaayi. Towalana muntu munno ky'otamanyi osobola okukimanyira ku munno. Towalana muntu munno mulabe bulabi, enkya ayinza okusumulula omugoogo gwe bakusibye. Enkya ayinza okujja ku mpinga eyo ekusibiddwa mu nsiko era n'akutaasa obulamu n'osobola okuvaayo mu nsiko gye bakusibidde. Ekibi kyonna kyonna kye baakuteekako oyinza okuba ng'olowooza nti nze siina mugaso gy'oli, naye ng'ate nsobola okuba ew'omugaso gwo. Mwabeevuma ku Facebook ne mwewalana olw'okuba ebyobufuzi. Enkya bano bagenda ku ntebe zaabwe, bwe banaamaliriza okulya ekyabwe bajja kubanga mmwe mukyakolagana muli muntu na muntu. Enkyukakyuka tugyagala, naye kuuma olulimi lwo ku munno. Tovuma munno, munno ye munno. Omuntu ye muntu era toli kisolo. Thank you. Mwebale nnyo okumpuliriza. Walasa Smart nga bulijjo, akanyomero omumanyi n'omuyizi. Bye bye.